abazadde bano balina loophole weri balina obugayavu obwajjira tojja kunnimba olina omwana omu weetaaga omukozi gwe bw'olaba mu magezi go ggwe nga maama kijja olina omwana omu bw'ati oleeta omukozi bw'oŋŋamba nti olina abaana bataano kiyinza okuba kiri very understandable nti abaana abo bonna bonna balabirira kino na kino kino na kino it's a bit understandable naye olina omwana omu oleeta omukozi tetukiganye yes noba babiri kuba ffe ekidifayininga omukyala yenna yenna ng'ali mu maka buvunaanyizibwa eribba n'abaana generation y'abakazi enewa excuses ez'ekitumbaavu jiza za kitumbaavu mbuuza lwaki kati babakutta kaana kaako mbu wagenze kunoonya ssente ate era newekataali era kagenda tekasobola olaba mungu agabirira ebinyonyi ebitoogera naye waliira abantu abasiiba tetuganye naye tebafa tojja kunnimba abantu ababeera ekirinnya wali ekira famire yabwe nga bwogiraba nti bali bubi oba nnimba omusajja babadde bagamba agenda n'ebweru you are giving them excuses to be honest that's what you are doing you are giving them excuses mwekwasanga bwe mukola kambabuulire tulina akadimeka ez'abakyala mu kibuga wano bakazi babawe beti okukola mukola era sente ze mukola uliriza ku research gwe nkoze abakazi sente ze basinga okukola ziggwera mu bintu bya luxury kubuzaako omulabe wa Brown Skin Events olwaleero amanya n'eddoboozi namba Janahid mwebale kuyita mwaka omukadde mwebale kwegatta ku Brown Skin guno omwaka twebaza mukama tusobozeseza oyita mwaka omukadde tuli mupya mukyali naffe abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ebiganye bikyasoboka omwaka guno teri alina kumala mu maanyi teri alina kupima you can still make it even this year just work hard give everything time do your best ebirala bigenda kugoberera keep peace around people mukume emirembe tewali nsonga lwaki mubeera mu kwesindika kuyomba ne bano b'okola nabo okulwana nabo ate n'ekirala kye mulina okweyigiriza tandise bwe nti leero lw'ensonga ez'enjawulo but mujja zimanya maaso awo omuntu yenna bwe yeeyigiriza nti ekitali kikyo tekigenda ba kikyo ofuna emmeme enzikakkamu n'omatira bw'oyiga nti ekikyo kye walina ofuna mu butono bwakyo ba mu bunene bwakyo n'otatunuulira nnyo biki abalabye balina ebiyisa ebibyo abiva maacho okwegomba kubaawo naye waliwo kisuka n'ojjamu obujja ne fitina n'ennugu so this year emize egimu mwegyewale muyige ku mpisa ennungi okweyisa obulungi si kibi wadde obeera ne boundaries abalala kye bayita empisa embi mwebale nnyo webalire ddala yenna alabye okuva omwaka oguwedde paka kati thank you so much bambi mukama abaddizeewo data wammwe ensawo zammwe azigaziye mwongere otuviewinga likinga n'abalala bonna benkola nabo ne shows endala zemulaba eno yo in particular bagiyita real people real stories and olwaleero nina omwami gwe ntudde naye abamu mumumanya amanya si mwami mupya nnyo mu maaso gammwe Mr. Douglas nze bwe ntera omuyita lasawa yakood him naye agenda kweyanjula eri mmwe mu bitiibwa bye byonna amanya ge categories agwamu yes kutandikiraawo Mr. Douglas okay abatulaba ku Brown Skin Events amanya gange nze Douglas K. Segawa nga abasinga mumanyi before that mukuliko omwaka twebaza mukama yagutuyisizza mukubadde muzibuzibu ebisomooza bibadde bingi nnyo naye n'ebirungi ababifunye tubebalizaako mukama mwebale kusubscribinga ku Brown Skin Events tubeyanzizza nnyo abantu abatulabira mu Middle East mu kibondo kya Buwarabu tubebaliza ddala mukama akibabalire Namubiru tusaba mukama akuyamba akusuuse obeere bulungi kuba bambi azimbye Brown Skin from scratch up to wano wemutulabidde Namubiru nsaba Katonda akunyambire akunkuumire nga okyali mulamu abantu mwenna mukulike ennaku enkulu Katonda yebale kuzibayisaamu twayingidde omwaka abaguyingiddemu mu makyaki mukama tumwebaze abaguyingiddemu nga mukyakala mukama yebale kubakuuma era amanya gange nze Douglas Kesegawa ndi munnamawulire mpandiika ama parental coach ama show host bingi nnyo ebintu bingi nnyo byenkola ndi munnamawulire ate nga nagasomera ddala Nobel parental coach nagenda mu wano kwa MCN ensoma guidance and counseling so I'm really good at that
That's why I'm being hosted on different YouTube channels. Era abangi mwe bamanyidde, and I'm an advocate of a boy child. Kale webale nnyo okweyanjulira omulabi waffe. Mami Douglas, ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga zirimu family. Ezimu kuzo we addressed them last year. Yeah, we did. Yeah. Awo nga guggwako. Naye saawa eno ate waliwo instances ezigenda maaso kyemanyi as you an informed man. Teeka oba kati omanyi kigenda maaso. It is more violence. Kubonyaabonya baana, kubatuntuza in a name of punishing, oba kubaseeka mu layini. Golowooza obusungu n'ettima eryetoolodde tetujja gamba bakyala bokka because we also see men who are beating up their kids. Omwana yavudde buvi waka n'agenda ku muzikiti n'asala ne bamukuba ne bamwabya akalinda bibeera. You get? Okay. The punishments are quite bigger than the disciplining. The disciplining. Kiva mu punishing ne kidda mu torture. Okay. Bino ebintu kati nze obuzibu bwe nnina n'abatulaba oba n'abantu abamu banjogera nabo ebintu babirabira mu lenses bbiri. Mutego birabira mu mmeka. Birabira mu lenses nga 8. Okay, the problem that I really have personally, according to my personality, I'm factual based. And people do not really comprehend reality. Ebintu bigambo bino kambigonze nnyo. Bwe tutunuulira ku ntocharinga y'omwana waliwo akatambi akabadde katambula maaso awo. Byabadde wano byokaringidde wano kirinnya by'omwana gwe babadde bamenya. Bangi nnyo baavuddeyo lwaki omukazi yakoze ekyo biki. Nze nkwata scenarios ezibeerawo. I don't look at the action. I look at the reason behind the action. Abantu abasinga kye batateekako nnyo much focus. Where is the loophole of all this? Omwana ono okutulugunyizibwa n'abalabo nabo betulabye kyavudde kuki byebibuuza abantu abasinga bye bateebuuza. By the way kankubuulire abasinga bakyebuuza naye bakikomye kungulu. Bakikomye kungulu kati ze kangisime buziba nnyo. Sinabyo y'omwana oyo nga bwe twagirabye kati nze njivuddeko kati ngenda kuddayo ku musingi maama ne taata kuba bakola ekikolwa bonna ne bazaala omwana. Era nga ffenna bwe tumanyi. Ffenna nga bwe tumanyi. Naye buno obuvunaanyizibwa. Kankiddemu ne wano ku YouTube channel eno. Abakazi b'ennaku zino banafu. People always pin me. Why am I blaming women? Nawuliza okuba bw'otyo ky'olowooza. Not actually. Nti Douglas wakyapininga abakazi. Let me give my line why I think I shouldn't be pinning you. You are a gentleman, and we as women, we give birth to everything. We give birth to people who torture, people who treat people well, to people who are going to work to build the country, who are going to put it down. Omutemu bamuzaala, pastor bamuzaala, sheyi bamuzaala, akola bomb bamuzaala, and it's all out of a woman. Okay. Yeah, so. Now, kino kutemere bwe nti. Monkey see, monkey do. Ogenda okulaba nga abazadde bano balina loophole weri. Balina obugayavu obwajjira. Tojja kunnimba olina omwana omu weetaaga omukozi. Gwe bw'olaba mu magezi go ggwe nga maama kijja. Olina omwana omu bw'ati oleeta omukozi. Bw'ongamba nti olina abaana bataano kiyinza okuba kiri very understandable nti abaana abo bonna balabirira kino na kino kino na kino, it's a bit understandable. Naye olina omwana omu oleeta omukozi. I heard that too, if we are still basing on scenario. Yes, no babiri. Kuba ffe kidifininga omukyala yenna ng'ali mu maka buvunaanyizibwa eri bba n'abaana. Kati bw'oleeta omukozi ono n'akola ebyambyone, and the problem with women oba n'abasajja abafuna abakozi bano, they don't make thorough background check. Nti omukozi ono avudde luddawa, ye ggwe ekikuleetesa omukozi ow'emyaka 3 mu 5 ensi emaze omubobonga akulabirira akaana ke akasumbwa, olaba kasumbuwa gwe akazaala ate oli atamuzaala. What do you really expect? Kati waliwo agenda okumpininga, that wasn't called for, now it happened. Oba kitegeera nti kankubuulire ebizo byonna byonna ebitutuukako tukkiriziganye sitanta biinaamu mukono wabula birimu obulagajjavu. Oba kitegeera webale nnyo sitanta tumuweererawo emirwata n'akola buli kyayagala. Tojja kunnimba nga watuula wansi n'omwami ku mulembe gwe tulimu guno ogwa .com era musooka na kukiteesaako okuzaala omwana.
Yes. Ebintu byonna ku si bya accident. Nti bannange gwampiseeko. Musadisa no gambo manyi birabire munana bwe tugenda okuzaala omwana. We can plan for that. Tuleme kuleeta abantu bana balina traumas zaabwe bajje batulabirira abaana bagenda kututira abaana. Mukazi huyo wa myaka 3 kyandabikidde nti kiri mu nzaalo nga 6. She's really old. Yazaalako. Ate mwe kambabuulire mwe namwe n'abatulaba ku screens essaawa zino. Teri mukozi nkiddamu. Teri house girl nga mubayita oba house helpers. Bajja mu maka gaabwe nga bali bulungi. Ajja kumukozesa mu maka ago. Nga bali bulungi. They have problems. Omukozi ono bw'aba alina ebizibu ate n'abasanga ate wali amaka g'abaasoma balina olugezigezi. Nadda ku mwana ono oba nadda ku muntu ono n'acunya. Omuntu ono yakufumbira gw'olekera omwana. Oba okitegeera. Nze bino ebintu by'abakozi mbirabyeko nga fridge na makufulu. Webale nnyo tayagala alye kuko atayagala biwa omwana. Ne bwabeera nze asooka okunywa amatanga omwana tannaganywa. Waliwo abawawa kimototeekamu amata mu kikopo amuteeramu mazi musulo. I saw a video of a woman putting a cup down there. Made. Now akananga kakawange njali kaluma. Nekanywa ate kakole ki? Njali kaluma bano tannayogera nnyo kiryawo muto atandika butandisi tambula. Kyomuteka ku mumwa kyatwala. Mbalayirira Mungu nja kuba omukazi emiggo. Nkyogerera ku screen. That is violence again. No. Bw'oba tosobola kulabirira mwana wange tambula ogende ewamu. Musango tekusolving musango. No. Nze bwe mba nkuwasiza ate obuzibu bwe tulina bwe buno abasajja b'ennaku zino bannafu. But my dear, first think about this. A scenario where tata chafuna kitono bateesezaako mama akole n'omwami akole. Nemwe kambeko kye mbagamba. Tewali ngeri mama jajja genda ku mulimu ogumu in case mama ina ebifo byakolamu nga tebakkirizayo baana biki kakanya omwana amulese waka jajja gwe yali mulekedde oba wasenga biki ali mu kyalo wala y'abakazi ne excuses ez'ekitumbavu giza za kitumbavu mbuuza lwaki kati babakuta kaana kaako mbu wagenza kunoonya ssente ate tano wekataali era kagenda atakasobola olaba Mungu agabirira ebinyonyi ebitoogera naye walira abantu abasiiba uliriza tetuganye naye tebafa tojja kunimba abantu ababeera ekirinya wali ekira family yabwe nga bw'ogiraba nti bali bubi oba nnimba omusajja babadde bagamba agenda n'ebweru you are giving them excuses to be honest that's what you are doing. You are giving them excuses. Mwekwasanga bwe mukola kambabuulire tulina akadimekeza abakyala mu kibuga wano bakazi baba we beto kola mukola era sente ze mukola uliriza on ku research gwe nkoze abakazi sente ze basinga okukola zigwera mu bintu bya luxury for example nviiri kwegulira kakondo kola bikimu abasinga n'okugula engoye kibula abantu abakola amaduuka agatunda ebyokwewunda bakola kiralo sente za mwoyo ziggwera naye kati laba ofunye olubuto ozadde omwana oleese omukozi omukozi akoze bino byonna agenda kuttira akaana oli mu kwekeeka mu kodi butiri mu kunoonya ssente oba okitegeera mwekambabuulire okutuula wansi n'olabirira omwana wo neyeevaamu nga kati bw'oba ogenda naye bw'oba ogenda okukola omutwala ku ssomero olweggulo n'ojja n'omukima kimala mwekambabuulire ssente tebaazitutuma nze nalabye omwana nga bamumenya nga njagala kulaba nnyina nze omukozi namuvuddeko nze sitululira na mukozi nze njagala kulaba nnyina okitegeera obulekawo akaana kaako emyaka 3 emyaka 4 ne bakatulugunya bwe katyo abatayikintendinze nanti bino era bwe babulagajja vuubo kankubuulire buli bwe nva nga nze musajja ewaka ne siteekawo mmere abantu bange ne balumwa enjala am to blame ate walabire nti waliyo n'abakyala nga let's put this firstborn girls ayina bato bab'okuweerera tagenda baleka because yafumbirwa okitegeera kati tetumusaba maama gwali eyo lindako okuzaala mbuuza lwaki owenyonyi kankubuulire ebintu bino tuli mu mulembe ogwasiga obubi nti obubi buli mu bantu butambula
nti omuntu omukolera n'ekirungi n'akuddiza bubi. Obviously bwe bya bulijjo. Tekyali nnyo nga bwe kiri kati. Oba kitegeera nti essaawa zino ekintu ky'escalatinze. Bw'otegeera nti tuli mu nsi ey'obubi nti n'ennyoka asobola okukola ekibi, kikyokola? You safeguard yourself so much. Ebintu bino bizze byokaringa abakazi abatayiga baabaki. Was even shocked nitagamba kate gabadde mu kamera. Webale nnyo. Oleko omukozi ewaka n'omwana wo nga tewali nangeri gy'oyinza balabamu. Okitegeera? Ne waba omusajja ye yamuleeta. Maama, you are responsible. Of course, ng'olina okumanya gwe baleese wadyata. Ndekisingira ddala okunnuma nti abakazi abaana balinga bwe babakako obukasa okuzaala. Kubakubuulire, being a parent is a lifetime job. Paka bw'oliyingira. Nze nkeera wano ndi muzadde nina omwana. Kimran tasobola kunkubira simu n'angamba dad I need this neneeka mwana. It's like I'm distancing myself away from responsibility. Do you understand? Yet you knew the result from the beginning. Era nze bwe ndaba omuntu eyeevuma obuvunaanyizibwa bwe mwewuunya. Tewandyegadde. Weegadde oyagala. Kigambo gige mazima beegala baagala abo boolaba. Yakubira n'omusajja essimu nze jangu kiri bubi. You get it? Now you get pregnant and you're trying to escape the results. Gye onjeeyingamu oba kitegeera. Nze kankubuulire mwe basajja mmwe golina okusetinga n'eno pace tukkiriziganye omukazi tuyinza okuba tujja kumunenya olw'okuteekawo obulagajjavu obwo naye kyonna kyonna kiddeyo to the head of the family. 225 gegana amateeka omusajja golina okuba geewuwo. Njagala mumpulirize bulungi basajja mmwe. Ebintu bino bireme kutuuka ku baana. N'oba oyina amaka mukaaga gana amateeka gabage. Ebintu bino bireme kukosa baana. Kankubuulire enjovu zonna ebbiri we zirwanira oba n'enjovu zonna we ziragajjalira bwe ziti obusubi bwe oba kitegeera. Kati gwe omusajja go gana amateeka gabage bulungi. Njagala ompulirize bulungi gwe omusajja gwali eyo. Omukazi bw'aba tali ready kugondera mateeka ago mugobe. Omukazi bw'aba tali ready kugoberera mateeka ago mugobe. Mbuuza lwaki? Njagala omusajja obeere ng'olina picture y'abaana buta bwe bagenda okukula. Because you hold the vision. Si byakutwala wakabina. No. Kyokka n'okomwoko. Nze naye ebintu ebyo bye mpulira eby'amabina saagaana kubiwulira. Kuba ab'amabina badibye budibi. To be honest, nga kati be bali mbufumbo. Naye osanga ekikazi ekitategeerekeka bambi, kiraawo tekirina figa, kiringa endibota ya underwear, nakyo kiri maka kifumbo. Do you understand? So, nze nkubiriza abasajja, bw'aba omukazi ono tagoberedde mateeka ago, mugobe. Nze bwe nfuna omukazi ng'azadde omwana wange, mugamba byonna by'obadde okola sooka obiwummuza. Sooke tufokasinge tutuule wansi ofunye olubuto bw'anaakula tugenda kukola tutya. Oba kitegeera mutandika okubudgetinga ebintu bino tuli mu modern world, we can plan for this. Bane tudde mazima wenyo bino ebintu tusobola preventinga. Naye abantu twagala okuwonya okusinga okugema. Nde tebasobola kunzitira mwana wange. Kiba kitegeeza nakirinamu omukono. Omwana oyo abakufa abazadde baba kirinamu omukono. Ekyo badde okimanyi? Indeed. Bakirinamu omukono waliwo obulagajjavu obwaliwo. Tojja kunimba omwana emyaka 4 ate ne maama naye awa statement ezitakwatagana bw'owulira story. Yanoba teyanoba. Akola takola. Abiri awo ebintu ebyo oba kitegeera. Kati oba tonasa kati bwamba buulire. Toyingira amaka ng'osuubira okunoba. Bw'onoonoba results mujja kuziraba. Nayogerako ne mu program ewedde ebino by'abakazi temuli. Oyo Peter yakitinzeeko n'omukazi yakoze atya ebintu ebino by'abakazi tewali abakazi mu nnyumba yange. Kankubuulire pozi ng'omusajja atuuse ku eyo point mbu aleeta abakazi mu nnyumba ku buliri bw'okungoyezo ne mbuuza abasajja bameka abakikola ekyo n'ate abakikola gye be batono. Reasons zemuwa no tebakulya coin. Nze nkubiriza omukazi yenna omusajja bw'aba takuba reason y'obwenzi gy'obompa nafunye okuleka amakaago. Kuleka abaana be mabega. Oba kitegeera okuleka amakaago ate n'obuzibu bwe buli bwe bunoma n'abaana ate obunawo obuzibu buli eno mu duniya ebajajinga bulala.
bisingo maadhi ebyo tebirina mpisa bisingo maadhi ebyo oba kitegeera nobeera bambi mu bitroma ebyekisiro. Njagala bannange bakazi mwe njagala mugenderere okuyingira obufumbo bambi mugenderere ate mugenderere n'okuzaala bino ebyokuzaala omwana n'ogamba katate kamale kaŋŋende nkole omwana wo mulabirire bannange kankiyogerere ne wano teri agenda kwagalira mwana okusinga gwa muzaala. Kobe ng'olina muganda wo n'omulekera omwana n'ogenda n'okuba ekyeyo tagenda mutreatinga equally nga gwe nnyina. Kyenjagala nsemetinga ebongo bwe gwali eyandaba nti ebituuka ku mwana obwo tebikwewuunyisa ng'omuntu omulala tamuzaala yabikoze. Obuzibu bwe tulina bwe buno nze mwannyina getasobola kukola kintu ekyo. Tuzaala myoyo. Nyoko yagenda obazaala mwenda myoyo gya njawulo n'emibiri gya njawulo n'entegeera ya mwendala nnyo. Ate kambabuulire towakaniranga omuntu. Omuntu is capable of doing everything. Kuba embeera etuuka ekiseera n'emuhiitinga bubwe. Abantu obwavu engeri gye bubayisaamu ne reactions ze bakola za njawulo. It depends on the magnitude of poverty. Actually someone told me naye mukimanyi nti obwo bwonna bwavu. Bwavu bwe buleetedde abantu ofuuka abali very very weird. Bwavu. Nyinza okukiwakanyamu mbuuza lwaki. Yes, nyinza okukiwakanyamu mbuuza lwaki. Si bwavu. Kiri butabeera bumativu. Stress. Obutabeera bumativu. Amaka gali mu balina buli kimwe we talina kyali. Abaana be bali eri babuyaggayaga. Obutabeera bumativu. Ono bamuteereddewo bisikuiti nido. Cornflakes, nyama, micheri, ababe tamalina kye bali. Ebintu bibiri byokka, obutabeera bumativu n'okuggwamu essuubi. Kansinziire wano kweno brown skin events essaawa zino neebaze abalokole. Mwebale kuzzaamu bantu maanyi. Bambi buto wakikoze. Teri kintu kikyasinze kumenya mu dduniya eno gye tulimu nga kubeera muntu ng'omwoyo gwe gwaggwamu essuubi. They lose nothing. That thing is very, very, very bad. Era nze abalokole abasumba b'abalokole tetuganye mulina obunafu bwammwe naye tubeebaza okuzzaamu abantu essuubi. Amazima gali nti omuntu aweddemu essuubi. Omuntu aweddemu essuubi obula ne bw'omutandika. Kati byebino ebintu bye tulaba okimanyi omuntu waba alina essuubi ekintu akiraba ng'ekiriwo wadde tekiriiwo. Tinewaba agenda kukosa omuntu tuyita imagery. Newaba agenda okukola omuntu ekibi agamba ye nkola kyaki. Mukama Katonda amanyi ajja kumpa. Aba n'ekintu eddoboozi eryogerera mu ye. Naye ogenda okulaba nti n'abakozi be muleeta mu maka gammwe baggwamu essuubi. Kati omukazi wa myaka 35 akola bwayaaya. Tasuubira nagaggawala. Oh God, it's totally very desperate. Kiba kitegeeza bw'afuna ebimunyiizaamu nga bwe tumanyi abaana ab'emyaka ena emyaka 7 basumbuwa areactinga mangu. Sungu batayi muzitu. Oba kitegeera aba agenda kureactinga mangu. So okuggwamu essuubi kye kireese obuzibu obwo bwonna n'obutabeera contented. Kati contentment ejjirawa mu eno saga y'ono omwana maama yandabikira si mumativu. Bw'otunuulira kesi ono mwana mudde mugigobera mujja kitegeera. Mujja kukiraba. Maama si mumativu. Bwe babeerera mu maka bwe gatyo gw'osasula emitwalo 5 osobola tuula wansi n'olabirira akaanako. Mwe bakazi mwe temulina bye mugoba. Ssente wammwe tebaazibatuma. Bw'aba kitaawo n'ennyoko yalema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe si gwe ateekeddwa obutuukiriza. Ate tukkiriziganye ab'enganda tebalisiima. Ogenda kubalabirira. Ogeze paka mu banganda naye daga. Reason gye mutuwa ndi mukola ndi mukuyamba family ye waffe. Oba kitegeera. Bennyini be bagenda okugeya. Kolera Mungu. Kola kulwadilla. Akubulire. Asima tayagala. Abakolera katuoba okolera Mungu. Bwe aba kuye tokaaba. Akutwalira. Tokaaba nnyo kale. Nanti kati obuzibu bwe buli ati bwe wali obuzibu kiba kitegeeza wali okolera bo. Kino kankyogere wano ku kamera teweewuunyanga nnyo ng'owuwa koze obubi. Weewuunyenga nnyo ng'owuwa koze obulungi. Do you know why? For abantu bya disappointment is inculcated into our DNA.
That's why abantu bamba bagambanga don't expect a lot good things. Kubanga akubuulire omuntu ono gw'oliko naye muntu nga ggwe nga bw'osuubiza n'olemererwa n'omulala naye bw'ato bw'ajja okikola ffenna tuli bantu naye weewunyenga nnyo ng'omuntu akoze obulungi era abakozi abali eyo abakuziza abaana b'abandi nga temulina bye bakoze ekyo Mungu oyise ebibatu mu maaso n'ogamba Allah wabuyinza aliza abaana bana amulekera nawe nywanto naye kati nembuuza ekibuuzo bameka ababayo ku kamera ne beebaza abantu abo nze kambeebaze thank you so much kubaka nkubuulire ebibi byatukirira nnyo okusinga ebirungi that's the problem nagwe mmanyi ye baaba yafuukanga maama w'abaana abo tufuta omwana okudduka asaba amata mamiwe agenda wa mukozi kiba kitegeeza maama yava mu picture omukozi n'agibajinga mwali naye breastfeeding naye misana era picture tebaawo yamakoro badde okimanyi omwana oyo yatuuka eseera nga bondi gy'alina ya mukozi okusinga eya nnyina okitegeera kati omukozi ono mukama bw'akuyamba n'akusubikkako akasubi ng'omukozi alina values ng'omukozi ono amanyi Katonda gwe ono omwana ne nnyina ajja kuba tamwetaaga that's why nze kino nakigamba era nze wange nakyogera bw'oleeta omukozi akola emirimu I may end up actually marrying the maid. Yes, I'm telling you. Do you know why I'm really saying this? Integrity. Yes, nakyogerako nga ndi ku shame ne ngamba sobola kwagala mukozi. Yes. Naye omukozi ate bw'atandika okukola ebintu gwe mukyala wange by'oteekeddwa okukola more than you, there's a problem. Because let me tell you something, you give room to this particular maid to do whatever they want. Okay. Nze ndaba abakazi temwetaaga n'abakozi. Not actually. Waliwo ebisukka maani. Zinga ssatu webisukira. Ndi mugisukka. Giriwo egyo. Alina abava ku ssomero, alina omoto, alina okwoza, alina okugolola, alina okugololera n'oli, alina ofumba, alina okulongoosa ennyumba. Kati kambuuze banyaffe balina abakozi. Baaleetanga baganda baabwe ne babayamba. Tebakulya koyini. Nje saagala onnimbe mu ekyo. Kambeko kye nkugamba kye kino. Bwabangawo n'abaana baabwe. Bw'aba yamuyambangako yamuyambanga ava kuzaala era olwafunamu olw'engubanguba ne batambulanga ne bagenda omukazi n'asigala n'atandika okulepuka n'emirimu. Lwaki mmwe mwagala akayiringito gino emirimu temwagala gikola? Si bonna si kayiringito ddaga n'ekirala abana twawukanamu tumugeza mugane DNA enyumunguze. Tetuganye wadde DNA enyumunguze kati mubigumire ninako mubigumire abakozi kabatokyadde nga abantu mulekera kutukabira ku social media. No, the thing is here. Yandibadde nkituga. The thing is here. Do your work. Me, I don't say I'm not as a person who says that omuntu okuba ovunaanyizibwa ennyo it's only when okwekwatira mu kirungi kubanga atatumye tanywa matabangufu atumu ayeekolera ayeetuukidde but still nze wenenyeza maama oba omukyala yenna kwe kuleeta omukozi n'amulekera buli kimu completely nga tamanaginga ta instructinga wabula atuulaawo n'alinda omukozi by'anaaba akoze byagenda nabyo oba n'aviirawo ddala completely. That's what I blame people. Olaba ku generation eno gye tulimu kino nakikugamba nti abakazi abasinga mu generation gye tulimu they don't want hard things, they don't want serious life. Kiki ekigezaako tegeeza mu kino nti abakazi bagenye to escape pain. Nakyogerako era nenkikugamba ne wano nti omukazi tayagala bintu byakuddawo kati kukakaalukana olwa social programming. Eyo sheerijja social programming erina ebintu byedesigninze mu mukazi. You can go and work, you come back home, they are prepared, you eat, you get that's the life that they want. Bannaye bampadde liivu ku mulimu naye ennaku zokka ze mbadde mu liivu mbuzi ogamba banzizeeyo ku mulimu nkoleja ofisi gyonna n'egyabalala cause yo ekiri ewaka nga kika sisobola kola tebaagala bintu byakakaalukana nnyo kyova olaba bwe bayingira mu marriage is about responsibility, remember. Namanya ate emirimu gimenya n'aleeta maid n'amulekera byonna n'alyoka amulekera byonna kanaye kamutuntuliza omwana. Mulekerawo fe okutukabya temutukabire ebyo bibozi byammwe ebyekisiru. Leka babatulugunyiza abaana mukiwulire. To be honest. No, yes, I'm telling you, the reason being, you're escaping your responsibility. You are the mother. First of all, man, nze wenanyiza abakozi wano. Ogambe emirimu mingi n'ebirala. Boss oseka naye nga akomyewo. Lwaki tomugamba nti boss nyongera omusaala? Oba kitege, bamwongeza omusaala. Babagamba bwe bati. Bw'ayogera ku ky'omusaala tojja kunnimba omuntu akeera ku ssaawa 11. Yebaka ssaawa 6 ogw'ekiro. Right? Yeah. Okwate emitwalo. Anti last bona akyazannya. Katubale. Okwate emitwalo 7.
No, abo bantu bavaawo. Katugamba Family zine emirimu bamuwa emitwalo 15. Tubale 10. Nayo kagikolerera baba. Tubale 10. Ate nomuwe 10. Agamata accordingly. Keeping other factors constant matono. GT. Ate bagozikuwa. Mitwalo 10. Aina abana katugambye basatu. Abana batibula. Waire ngoye ebichafu wagenda najja mu ekisero kijulira munaku 2. Okitegeera. Naye ino okoleza abakula ino okoleza ki ennyumba bwago. Masuka ino gaja ko byonna nabikola. Ali Uganda wano. Yeah. Right? Omukazi ono amuwadde emitwalo gino 10. Egisooka we giba gijjirako n'ebigambo nno Mukama bw'amuyamba nno nga gijje. Mu bujjuvu bwajo. Asooka mu waka 2. Daga. N'alyoka dda wali n'atibula mu ntebe sikusasula nze nga kusasula biki emmere yasiridde etya. Omuntu ono gw'ogamba ebigambo bino mukulu munno. Alina obulamu bw'ayitamu ebiseera ebisinga bw'atajjakko ne baba takyayogera. Yes, ne baba takuba simu. The atmosphere the father actually brings, you get. Ne mama kati katalabira ano mama wange ali bukazi bukambwe. Ne kati katukuba olwali. Tata wange. Mwami Sega akuba esimu wangi taata. Basonyiwe taata. Nenga nna n'omukazi waka. Okitegeera. Neetonda mangu basonyiwe taata. Lwaki nakubye simu notagikwatirawo. Nsaawa mwami Sega wekitiibwa up to date. Ne mama muga mama nabadde bize ngenda kuddamu okukubire. Ekya mwami Sega gisobola kola. Okitegeera. Muga mama ategeera kuba twalina nnyo ne mama buli kaseera. Manyi mama ajja kuntegeera, taata ajja kuntegeera because yagendanga safari. Nagendanga kina nasubira spare parts n'alyoka akoma wano. Oba okitegeera. Eddoboozi lya mama lina bwe likoma mu baana. Era taata ligenda kuyitimukira nnyo mu baana. Tubaana baba bakwanjula ewammwe. Mu lujja tebalutwala wa nnyoko. Batwala wa kitaawo. Because ye epitome ya authority ku bulamu bwo. Oba kitegeera. N'oba actually tokuze naye era omunoonya. Webale nnyo era omunoonya automatically kijja buzi. Omunoonya mpozi ngo era bayogera ayo omwana. So ogenda okulabanga bino ebintu byonna byonna okulabanga abaana babatulugunya biki byonna bifa musingi gwe mwatandisa mwenga mu abaagalana. Tula wansi, yes, mu planning ogambe omanyi nga tonaba kutandika kukola tusoke tuzaaleyo omwana afa atuuke mu myaka 9 tusobola omutwala ku seminti mukimayo fenna. You understand? Bituba tukedde fenna ne tumutwala n'akomawo. You understand? Holiday bwetuuka tumutwaleko ewa jjajja tumutwaleko ewa ssenge ewa kojja like that akomewo. You people, you don't even need maids. You just need to be organized. Me, that's what I think. Yokana abantu betukopa omanyi bwe bakola ebyabwe. Machine nabo bennyini. Webale nnyo. I look at those families, white people. Omwana wa bamanye sawa mama zava ku mulimu agenda muno nasawa weziti ayekolera obulimu bw'obutini wale waba ne machines nyingi I think because bali bewala bino. Ate wadde tewali mukozi era wabawo kamera. Wabawo kamera. Kati tuvene ku ekyo kino. Obugenyazze abeera wadde wa Luganda abeera eraliikirira omwana wa aliwa. Definitely you get. Not just that. Parents right now aren't cautious at all. They think that chasing money it will be the order of the day. That's the problem. Muzinoonyeza ne abantu mwaka ku mwaka bakaba ebizibu. That's the problem. Ogamba ndi mukulu nzete kati gwozinoonyeza bobandi musse. Oba kitegeera. Waliwo ebintu ebimu bambi ensonga ezimu abantu ze bawanga nnafu ndala nnyo. Kati mbakubiriza abazadde mwena abali nga mwagala okuyingiza abakozi mu bulamu bwammwe oba mu maka gammwe. Do a background check thoroughly. Echa ateka wa masa moji. Tuvene ku ekyo. Instruct bela waliwo emirimu naawe gy'osobola okukola gikole. Tozaala abaana bangi ng'okyagoba ssente. Abaana buvunaanyizibwa. Osobola okumakinga sure n'ogamba omanyi kanzaala omwana omu sooke nkole kati male ntuule wansi nti ne bwe naazaala abasatu. I'm there to monitor them. However much I have helpers. Definitely, you understand. Naye kati obuzibu bwe buli abakazi b'ennaku zino muli binafu, mwagala obulamu obwakaseerezi, kanzire ku basajja ebisajja obuzibu nammwe muli bisiru, obusiru bwa mwayonka buyonke, sibutegeera, mbuuza lwaki. Baga amateeka mu makaago. Ogambe nti omukazi oba togoberera amateeka gange fuluma. Be a man if you are a man. Definitely, because ojja kunimba ti omukazi yasalawo. Tulete kati omukozi ye mami baleeta omukozi. You are very stupid. Nesagala mmere mukozi gyafumbye kuba saawasa mukozi. Musajja gw'omuganda. I'm telling you the sagala no. Sagala mukazi mmere gya mukozi gyafumbye kikyo. If not, I'll just get the maid then. If at all you're not doing the stuff. What's wrong with that food? Kankubuulire ekikumpasiza ggojje maka gange. Gambe kibuyisa obufumbo. Webale nnyo.
Ekikumbaziza gojjo maka gange. Kufumba. Kundabirira. Kati bw'oleeta ate omukozi alabirire eze. Banga kati ate yawasa omukozi gwe nga toliiwo. Baga amateeka. Omukazi atali comfortable nakola buvunaanyizibwa bwe mugobe. Mu basajja mwe omukazi atali comfortable na kutuukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omukyala. Ate bwe kankibabuulire. Omukazi alina okuteekamu kingi nnyo okusinga omusajja. Mu bufumbo kyo badde okimanyi? Alina okuteekamu kingi nnyo. Emotionally. Alina okuteekamu kingi. Kati bano abakazi b'ennaku zino tebaagala kuteekamu kingi. Kyova olaba abakazi bamanyi nnyo obuvunaanyizibwa bw'abasajja okusinga obwabwe. You get? Abeerawo neebuuza nze omwami takola kino omwami takola kino n'omubuuza kati gwe obadde olina teeka kukola ki? As long as I'm loved, I'll do whatever I'm supposed to do. They have the illusion of being loved. Mwe basajja mu mukendeeze ku laavu gye muwa abakazi mubajinya ate kankubulye omusajja gwe kasita olabanga omuze gutandika ng'ogugenda okumeruka gweme ng'obudde bukyali. Bw'olaba nga amampaati g'omukazi gagenda kuva mu ssente bwe ziba ssente ze zimwewoleeko ozirye. Nyabo. I'm telling you, yes. Zimwewoleeko ozirye. Bw'olaba nga buno pooti bwatandise okuzimba ennyumba z'abantu zigenda mu ez'amampaati funa owa bbulooka amutege poloti ey'empewo. Ogema muze. I'm telling you, yes, ogema muze. Bw'aba tabyagala agenda anoonya abalala. Bw'aba tabyagala agenda anoonya abalala. Mwe kankubuulire saagala muntu kuzaala mwana atatandike kubonaabona olw'ensobi ze obwana obusirubu. Nze ekintu sikyagalirako ddala. Nkoze shows mpitirivu ziri ku social media okwo ngamba abawala obuteegabagaba naye tebawulira. Oba okitegeera? Ndoza mwaka guno baguyingidde bakitegedde. Kuba okinyikiza. Kubadde akubiriza bannange temwegabagaba bannange biki bisiraani byoyola tebawulira. Kati bibino wano muzadde obwana babubakyunyiza. Bajja battira abaana nze mbabuulira ate si gye tugenda mu mbi. Eseeta banguse. Ovanga ku nsi ovanga ku bantu abatandika n'okuvoola abantu abakulu. Nze gwe guno omulembe gw'endabya abantu ke bavumira kabaka. Nze natya. Gwe guno omulembe gw'endabye ng'omwana adda ku nnyina n'amuvumula ati. Omwana adda ku kitaawe n'alyoka amuvuma ati. Oba okitegeera? Naye ddanga ne maama osobola omuddamu. Gy'otandika otya? Oba okitegeera? Kyova olaba ngamba abasajja omukazi oba tali comfortable mu makaago atambula agenda anoonye comfort weri. Omukazi waba talina willingness nti kino ekintu yakiyingira buvunaanyizibwa akite. Akiteere ddala because kankubuulire mugenda kubonyaabonya abaana. Nzira tunuulira video ne ngamba kati maama w'omwana ono aliwa. Nga bali mu kumenyaamenya omwana. Omukazi aluma omwana amulumya emimwa gyonna gizimbe. Gwe maama oli luddawa? Gwe nsooka okuyingiza munda. Nga siraba na kuyingiza kikozi kino. Gwe nsooka okuyingiza munda. Kwanga nawe oli wagwadde obutemu munene bbanga. Walayi ya Mungu. Because natunene ngamba bannange maama w'omwana ali luddawa? Nyiza obutanenya musajja nnyo kiri awo. Gwe maama w'omwana oli luddawa? Koge mazima. Tolinawo. Ng'oli mu kunoonya ssente baaze kutuma ewammwe. Wali tonajja bayite balya. Oba okitegeera? Bali kukaana bambya natunuulira omwana oli nagamba naye nze omukazi nze bannange basajja mmwe abasajja mubaga amateeka nga budde bukyali kati nera omulembe kino ekintu bayira nkirabye nnyo mu maka. Olaba amaka g'omusajja n'omukazi naye nga bombi bakazi. Walayi ya Mungu ze tunulira amaka gonna nga bonna benya nanti ono mami daddy they are all women. You need to put a thick line you as a man that you are a man. Be masculine enough. Omukazi bw'oba eddoboozi ly'omukazi lyonna lirina kubeera wansi wo terikwenkanankana nga ate era terikusukkanga. Era ogenda okulaba abakazi abasinga okuleeta abakozi amaloboozi gaabwe gaasukka ku g'abasajja sinakindi genkanankana. Nti omusajja yatandika okufuuka simpu nakkiriziganya n'omukazi. Tuleete wamu omukozi emirimu gimenya zibikinga eno bwakubambira okugulu. Oba kitegeera is weakness ataddemu ekintu ekikunafuya and I've realized women are making their cookie oba ebitundu byabwe ebyekyama okunafuya ekitonde ekisajja. Basajja mwe stop being a slave of a cookie. Musajja gwe nkyogera wano mu kamera lekeraawo okubeera omuddu w'ebitundu by'ekyama eby'abakazi. Kuba kati kankuba ekyo kigenda kutta manhood yo. Tokola
decision yaabwe simba eyimiridde olw'okuba akuwa ekitundu kye ekyekyama kikumazeemu togenda kukola decisions. You get? Ogenda okulaba nga eyo trick abakazi gye bakozesa because to be honest women are good manipulators. They use it. Kati aba baleese omukozi atulugunya omwana oyo agenda kubeera ne trauma to be honest. Kwebera byonna ebyamutuukako. She can't even grow up and she becomes depressed because ayinza ofuna deformation. Nalaba ne full figure nga asitudde omwana naye nga ndabanga omwana eyazolize kunesukunda gye nandaba bambi the baby is not yet fine. Akyalina eri entiisa ate nga kindabikira definitely ate nga kindabikira si gwe gwali gusoose. It wasn't the first time. Ate omukazi ayinza okuba abadde akola ebisingako naawo ng'ayinza n'okuba ng'akwata n'enkali n'aginywesa omwana. Obviously babikola naawe oba kitegeera yazze ku mwana n'amenyaamenya naye mukama yayambye nti amagumba g'abaana bano gaba manafu gaba magonvu tegatobola kumenya kati gaba kufa abakadde gaba gamenyese ne bakugatta wano kabina naye ovanga ku muntu oba ono omukazi cannibalistic. I don't know. Gwe byonna byokola n'oluma bulumi. Naye psychology alina ekintu kye-indicating nti omuntu waba anyiiza ebiseera ebisinga tabaye. Okimanyi nawe oba olusanyuse nnyo toba ggwe. Yeah. Waliwo chemical obwongo bwe-excreting ne buyika ku bwongo obwo. Oba okitegeera. Kati obwongo obwo bw'obudda mu theta awo olowoleza obulungi. That's why bakugamba to deciding nga osanyuse nnyo oba ng'onyiize nnyo. Kati right now nti omuntu bw'anyiiga buli muntu areactinga bubwe. Waliwo anyiiga n'akwata akambe. There's a person I stayed with a bit kati oyo wagwa ku muntu afumita omufaliso. Ndowooza olaba. Womunyiiza kwolwo nga kamuli mu ngalo. There's a person I grew up with naye nga ye waaba akuba abaana be. They were our neighbors. Takwata miggo. Akwata mutwe ku kisenge tu. Nakuba buli wamu you get ku ntebe like akozesanga kuto omupiira. I used to be like abazadde kyensuubira kye kino bakambe n'amwaso omutwe nga yamuzaala. Abazadde kye mbakubiriza kye kino kubanze nsuubira osobola okugunjula omwana okusinga okutulugunya. Ekibuuzo obwana bubeera buli kadde buli ku bunkenke ekasaana agaba mama wako kikaluma. Definitely. Ekibuuzo ne kijja omuzadde agunjula atya omwana. Exactly. These are the particular topics eziyandibadde zirina okubeera ku social media okusinga okuleekaanira mu bintu ebyekisiro. Ogunjula otya omwana bw'aba akoze omusango. In the right way, n'otakisussa. Omanya ebintu by'ayagala n'ogenda ng'obimuggyako. Ekyo kyokka kijja mugonza. Tiyayozeza bintu mutuuze wali mugimulyeko ng'ali awo atudde. Bazadde abamu bakolanga ekyo. Anti toyagala bw'ogenda ali awo kituula awo ate batubala okulya obulungi obyoze. Okitegeera omwana wo ate talina kukusinga kutegeera n'osiriza emmere ne bagikulisa oba okitegeera ne bagamba yonna giri eyo ekiggwewo oba okitegeera waganya ogakima ojja gakima omale okimene ogogenda okuyiwa ku ttaka nga dramu yajjudde naye nga bakugambye gwayiwe ku ttaka okimene ne baneiba oba kiraba olala ogakimesa ola towezanga bidomola bye bakusituza let me tell you something muli mukuza abaana abatandise n'obbalaba mu kamwa ate mu abazadde mu abakitaddewo kati mu bigumire temutuleekaanira tebatugamba nze waliwo abazadde bempulira balina omwana nemala omukyala of recent yampa mutabani we nagamba mwami Douglas ogamba kisebo nina katabani kange kano kaganya okusoma namugamba ojja mundeeterako namuleeta ewange ye Najera nabeera n'omuvubuka oli okumala like two days namugamba waki toyagala kusoma agamba do you know what I'm bullied omanya abaana baluzungu ennaku zino era nawe wayina mukwata mu luzungu webale nnyo defe do you know what I'm bullied biki namugamba does actually your mother know about it nagamba I feel like my mother babitwala slightly abazadde bedda webale nnyo balowooza obuntu butono nagamba bino sipula sagala kugamba mami njalaba nganza yekwasa nemugamba bakutecharingira muki jukira ina wana akantu wano ku liiso akazimbe some people even get them here yes tulina akantu ako ku liiso
namukola kyekino because I said ebisinga by the I've sat down and I've studied how men operate. Nteka nnyo focus yange nnyo ku bwongo bw'omusajja butya butambulamu. Kati ne mmanya nti kino kigenda tandika okutta self esteem y'omwana ono. Of course. Olwamala namugambirawo nti kyekino. Ensi eri rap kikkirize nti okayina. Kye maama kye yakola yagamba, mama, no, you look very beautiful. Tokayina, you get. But to reality, that's what I was trying to tell you, that few parents comprehend the reality. Omwana mulage nti enensi mbi, nti enensi tesaasira, enensi yakola okusinga okuteekawo akatto. Kyekiri kye kugambe nti omukono gwa maama mukuza omwana mulalamu ate maama bw'akuza omwana omulenzi. Basajja bali mubiri gy'abakyala anti ate bw'atabuka abeera so solid. That's the problem. Ate omwana bw'aba akulidde mu mubiri gw'omukyala katugambe bw'afuuka becoming a toxic. That's the problem. Oba kitegeera. Nakwata omwana oli ne mugamba kati I want you to embrace reality. Nga dialogue zange ze muleetera bye mugamba ne byalaba ku TV. Yakenda omwoyo ogumuse. The guy is studying. Namugamba akkiriza nti wamma okirina, prove them by your actions. If it's performing, perform well. Okimanyi omulema bw'akola ssente temulaba bulema bwe. Oba kitegeera. Kapere bw'aba ne ssente ffe ba Douglas abalungi amujja kwata mulina kye mutugamba. Byebyo imagery ze nagezaako okuleetera omulenzi oli n'agenda ng'azembulesinga. Abazadde mmwe abasinga abakazi gye mutagamba baana mubalaga ateese nyangu nnyo kyasaba kyomuwa ate ng'ensi bw'agiyingiramu wali katakeze mu environment y'abantu abangi somero ng'eyo community ng'eyo bagenda mujajinga. Era bw'owuliranga omuntu yenna agamba don't judge me abali kubiza ebyo ebibi byabikkiriza. Eno community gye tulimu is a social community, you have to be judged. Era gwe atayagala kujajingibwa genda mutoyi weesibire eyo. Nga bona ogenda ng'okola obukyafu bwo tera agenda kujajinga nti munne nga wakoze obukyafu bungi mutoyi. Oba kitegeera naye bona oyiweera emabbali naye era bajja kugamba nga baluddeyo abantu tabula kyakugamba mwana era bagamba baluddeyo. You know, because nze natula wansi ne ngamba abantu abasinga babuusa ebintu bya marriage, family, ne family zikubiddwa ate nga zikubibwa musingi. Waliwo nina akantu kengenda okwogera mu program gye tulyogerako awo maaso. Twaba we beeto okwerondera ababeezi si bwe guli. Nammwe ne babawa. Mulemereddwa okubafuna babazadde babasuddewo si bwe guli. Omwana obwo alemerera okususa ekikajjo omukola ki? Atulabe njagala munnyambeko. Omulembe guno abakazi basalawo kati tebakyabalondera babeezi ng'edda bwe kyalinga. Mwerondera. N'abaami. Kale tukitwale kale it was more into women's side bagenda kufuna omwana Petero ono azze wano agenda twala omwana ono. Okitegeera. Petero yakulanga akimanya agenda wasa wali. Yes, but then it was a bit minimal. Petero naye yajja. Petero bwe yalanga omwalo yo n'agamba makakatedega n'agendawo. Ne bamanya family wajjava. Oba okitegeera like that. Naye kati mwerondera ababeezi. Toyagala bakusalirewo. Muyina rights. Liberal state mwe tuli. Feminism. Nembuuza ekibuuzo. Mubeerondedde mufunye ebizibu si bwe guli. Indeed. Omwana wo bw'alemererwa okususa ekikajjo omukolera ki? Abamu batujja bawambe bawaate ekikajjo. Omwana wo bw'alemererwa okususa ekikajjo okimususiza. Okimususiza? Okay. Jjukira alemereddwa. Oba Luganda luli break. Tutadde mu bracket nti n'akambe tamanyi tikakola. Nati bwatuukidde ekiseera n'ekikajjo kimulema okususa kibategeeza n'option y'akambe yali takirowooza nako yagigezaako n'egaana. Kati ggwe omuzadde okimususiza. Sobagole. Njagala mukkirize buli muwala yenna yakola ensobi mu ntandikwa kkiriza muzadde wa kususiza ekikajjo. Kuba amaaso go gaba tegaalaba. Kuba bw'olemweddwa erisooka bw'oyingira mu lyokubiri ne ligaana gw'oba n'obuzibu. Kuba kati abakazi batalaaga.
be bafunidde era ne bavaayo. Oba kitegeera nanti tutunuulire kuba meka on ratio be batono kuba maama wo agenda okufunira omuntu abazayo bagenda okufunira omuntu bonga bejje mu context ya emotions gwe mwoli. Ogenda okunjagala nga fe chemicals zenja okwogera kawo zi dopamine zi oxytocin nga zizze oba kitegeera tuba tetulowooza bulungi n'ebigenda okujja mu maaso tuba tetubirowoozaako. Naye muzadde wo abeera mu context nti ng'akulaba emyaka 10 mu maaso 3 mu maaso. Right now tuli mu generation etalaba bintu mu maaso. Kyova olaba mwagala nnyo okubeera mu dating because it's a bit rosy, it's only a fantasy stage. When you enter marriage, things become serious. Opposites of each other. Oba kitegeera ebintu nebitandika okukaluba and marriage nga bwe nakugambye oba ebintu ebisinga bwe muyingira seriousness, it enters with responsibility. How many women are willing to be responsible? In this particular generation, when you're looking and chasing up for money, there are very few. So expect your children to be tortured. Atanali willing ova ku mulimu ne stress yonna dde waka noonya omukozi bwe yafumbye omwana asuza atya bambadde ki. Kizibu. Ku laziness gye mulina nga mwagala okuseereza muti abeera wali ng'aseereza ati. There are women who do that. But there are very few. They are very few. And you know that even we still have women nga byekolera ng'omukozi bwe yekyanga tagenda kweriga naye. Anga yabagoba no. Nga yabagoba tabaleeta. Waliwo abakazi kati ku bye baalaba abakozi be bakola. Nagamba omanyi kaneekuliza abaana bakanjiribe n'abaana. Ng'akeera ku makya n'ategekera omwami we n'ategekera abaana be, omwami n'atwala abaana ku ssomero. Naye n'agenda n'acuba. Bayisaawa 11 yatuusedde ewaka. Kufumba sapa. N'afumba sapa n'alayira obwana bujja n'abunaza nebulya bujja n'abuyambako k'omuwaka ne bwebaka. Nalina omwami we bayisaawa 4 n'atuuka ne bwebaka. Obulamu ne butambulira awo. Naye era osanga nga bali self-employed. Oba kitegeera. Kati beera mu ofiisi y'omunene nnyo. Era by the way. Self-employed. Ekyo kyennyini. Oba kitegeera. Bwe tulaga. Naye musajja gwe bw'olaba ng'omukazi ddala okukola kuno kumuwaganyiza nga tasobola kustrikinga mukamba buulire ffe tetulina buzibu n'abakazi kola. Naye ebintu ebijja ng'akola bwe tulina obuzibu ani asobola okubalansinga baami kuba amaka gajja muyika kogwo omulimu gwe yeepankirako nagwo bagenda mugoba tobalako nago garanti okitegeera gegana amaka ago bwogenda ofayininga kapata batagenda kuvaamu eyo gye weepankira gyogenda okukola bagenda kuvaamu in any time. So you rather give your family time more than your work. Your children are very important. As we are winding. Yes. Your children are very important. Mukazi gwe tuula wansi nga tonnaba kubamba kugulu okwo tonnaba kuzaala otule wansi ogambe naafuna obudde obulabirira abaana bange bw'oba tobufune sooka ogatta okugulu okwo byebigambo byange. Alright, mwebale nnyo eno gye tuvudde mwebale okuba nga mubadde mukyali naffe all along byonna byonna bye muwulidde bintu byabuvunaanyizibwa era oli wadde mbolondamu tebibasanyusa nnyo byonna but truth be told ayagala amazima agawulirize and all in all welcome to the new year mustayilinga emuko twewala ebizibu bye tubadde nabyo mu mwaka omukadde omupya gube mupya ate era tetuleeta mize mipya. Let's clear up our minds tukyuseeko mu bintu ebimu tetuganya omulembe we guti tegukyadda mabega but we can still move with the trend ate era mu bulungi nga buli omu alina eddembe nga tewali agenda beera damage at any point. Mwebale nnyo okubanga following Brown Skin event mwebale otulaba mbadde namba Joanna Hid ne Mwami Douglas mwebale nnyo mwebale ddala have a good day bye.